tulina ebitambula essaawa zino mu ggwanga. NRM eri mu kamyufu eyayikayingidde essaawa zino ne National Unity Platform nayo nsuubira nayo yayingidde akaki akamyufu oba tennaba naye nga kimanyi essaawa yonna ekayingira oba yakayingidde oba yamaze okusunsula ekimu ku byo. Bannayuganda bonna twaliza awamu beetaaga okumanya musinziira ku kinga mmwe aba National Unity Platform okuwa omuntu kaadi nga mulimu amannya abiri nga tulondako omuntu omu abeere mubaka wa parliament Mukono municipality ani nga nange kwendya balongo nga naye kwoli no era nkanjijjamu ati nati kwati waliwo woteeka tiiki nti okkiriza n'oteeka X kati kiba kitegeeza ki nti X oyo aba agudde. Okay, nsanyuse nate okubalaba olunaku lwali luno nga bwe nabagamba nti mu puroguramu yaffe eno bwe mbiraba bw'obiraba tujja kubeera nga tukyazangayo ku bagenyi ab'enjawulo okwogera ku byobufuzi okwetoloola Uganda yonna. Olunaku lwaliro tulina kansala owa Unity Platform ayitibwa Mugera Godfrey ng'awangaalira ku mumuluka gw'esseeta. Puroguramu eno bwe mbiraba bw'obiraba mukulu Godfrey ebyobufuzi bwe bitambula. Olunaku lwaleero mukulu Godfrey ebyobufuzi bitambula naye njagala onyinyonnyoleko okwo mwe ng'aba National Unity Platform mweteeseteese mutya okulaba nga muddamu okwefunza buli kifo kyonna mu Mukono district. Ssebo moderator neeyanzizza nnyo okunkyaza puroguramu eno gye bayise emwatuuma bw'obiraba bwe mbiraba. Erinnya n'eddoboozi z'ekkansala Mubiro Godfrey nga nkiikirira ekitundu kya Ntinda mu ssekkati ga Sseeta Ntinda Zone ku lukiiko olukulu lwa Goma Division, ate ekisa kya Katonda Ssaabasajja Kabaka yannengera nampa obwami okumukulemberako ekyalo kye kya Ntinda, nze mutongole w'ekyalo ekyo. Ssebo yannengera maaso moogi essebo. So ebintu tulina ensonga z'okwogerako ate n'obukulembeze engeri gye tubulabamu. N'omuntu akulaba bulabe n'agamba nti manyi muganda wange abe nti waliwo ekintu bagamba omukisa gusanga yeeteeseteese obulungi. Kati buli woyeteekateeka obulungi bangi abakulaba era ne bingi ebikujja gy'oli olw'okuba nti osaanidde. So mu buufu obwo n'obukozi bwange lweni bwe yansiimira nampa omulamulirako ensonga ze mu kyalo kya Ntinda Zone. Ssebo mukama wange weebale yoga tugende ddala ku nsonga mwebale tuweereza butabutiiririra. Mpozi nga sinagenda mu maaso puroguramu eno eri ku Hard Rock Media TV. Omukulu gwe tanaba kudda mu bibuuzo bye mubuuzizza nja kubasaba mwenna abalabi ba Hard Rock Media TV musooke musubscribinge wansi awo commentinga likinga sharinga obubaka buno butuuke ku buli Munnayuganda yeetaaga okubumanya. Ekibuuzo kyaffe kwe tuba tutandikira mweteeseteese mutya okulaba nga muddamu okuwangula buli kifo mu Mukono district kubanga ndaba n'NRM tetudde. Ssebo muganda wange moderator, ekyamazima si kuwangula district yokka ey'e Mukono, tweteeseteese okutwala eggwanga lyonna okutwaliza awamu era nga President Kyagulanyi 2026 yagenda okubeera President addako wa Uganda. Si tuvudde ku level gy'obirengeramu ega district tuli ku national. Ffe tutunuulidde national tetwagala ka district kamu kuba tufuna national
kitegeeza district zonna ziba covered ziba jakuba zaffe. So tweteeseteese bulungi fact okuva we twava mu 2021 nga tumaze okubeerawo ebyaliwo ne tulondebwa ne tutafuna buwanguzi bwaffe. Ffe twasigala mu kalulu nga tukkatiriza ekyobuwanguzi bwaffe nti lazima omuntu oba olina ky'omusuuza ng'omanyi kikyo omugoba mpaka woluulya nti akisudde wakoyera. So kati tukakasa nti 2026 omuntu eyatunyagako obuwanguzi bwaffe agenda kuba akoze eki asuddewo obuwanguzi bwaffe. So 2026 tweteeseteese okuba nga tutwala eggwanga lino mu maaso. Sebo tweteeseteese okuva ku byalo ku muluka ku Gombolola ne ku district. Enteekateeka yonna tugikoze. Kibula nga pulezidenti abadde avaayo, pulezidenti wange Kyagulanyi n'abagamba nti buli wamu twataddewo eŋŋombo y'okugamba nti tukoze eggaali. Eggaali si zino babundaganya bakadde baffe bwe baavuganga mu kyalo na kati bukyaliko. Eggaali yakugamba nti ffenna tukwatirire wamu ku mugendo. Oba amawulire mubeere mukole eggaali nga mwekozeemu, abasawo mwekolemu omulimu, abasomesa mwekolemu omulimu, ababodaboda mwekolemu omulimu, abadereva batakisi mwekolemu omulimu, buli muntu weekolemu omulimu. Omulimu ogwo gwawamu y'eggaali. Kati yegenda okubeerawo 2026 buli kitundu. Teweetaaga gamba nti tukuduumira nti oba gwakola mugundi oba wali ku stage tukugyeyo tukuduumira, wabula buli sekita yonna twetaaga ogikolamu omulimu y'eggaali gye tugenda okubunyisa Uganda yonna, nga buli kitundu kirimu abantu abeekutte awamu abagamba nti ekimala ku luno tugenda kulwanirira buwanguzi bwaffe 2026. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu alayire tufune Uganda empya. Sebo tweyanzizza mwebale kweteekateeka bulungi. Kwe tuyita okweteekateeka obulungi mubamu ebintu bingi. Katwogere ku kya manifesto kubanga ekisanja ekiwedde bwembanga sirimbye temwali na manifesto. Ku mulundi guno manifesto yammwe yafulumye oba tennaba? Tusazemu tukyogedde bubi kubanga teri muntu atandika nga n'olaba n'okola n'ogenda ng'oyagala kwanjula oba okolegenda kukola mbaga oteeka okuba nga olina pulogulaamu ne bajeti. So tubanga twatunuulira okutwala obuyinza buno mu 2021 sebo twali tweteeseteese bulungi era nga tulina bajeti tugenda otambulizaako Uganda eno era nga manifesto yaffe yaliwo. So manifesto gye tutambulirako era gye tukyatambulirako tugamba ebintu mu Uganda nga bwe biri si we biri. So tulina okukyusa eggwanga lino nga tuviira ddala ku byenkulaakulana, ku byobulamu, ku byobusuubuzi, buli kintu mu sekita yonna. Abasomesa abo beere balungi kuba twakulembeza ekintu ky'okugamba nti abasomesa balina okuwaabwa essente ezibamala nga n'ebikozesebwa byemwe ebiri mu malwaliro. Abasawo abasawo nga amalwaliro mwegali mu ddagala ate nga n'abasawo balabirirwa bulungi n'ensula yaabwe. Nga tugamba abasirikale abatukuuma ekiro ababeera mu munago nga bagamba ffe twebake nga tulina obbakirira bulungi nti omusaala twali tugambye nti kakadde. Pulezidenti yakyogera era nakati akyakyogera nti bw'atuuka mu kulembeze abasirikale akakadde ke kagenda osokulwako kubanga oyo musirikale akola kyamaanyi okukuuma emirembe mu Uganda ne bweru wa Uganda. So bwe babeera basirikale tubalowoozeko n'okusula obulungi. So ebyo byonna tukyabirowoozaako era tukyabitambulirako era kakasa nti 2026 bwe tufuna obukulembeze buno era tumanyi tugenda bufuna ebyo bennyini bye tugenda okutereeza buli kintu kibe enguudo zibeere nnungi n'ebyobujjanjabi n'ebyokusoma buli kimu eri abasuubuzi bibeere nga bitambula bulungi. Era eggwanga ffe tulowooza nti eggwanga liriwo ku busuubuzi misolo egyo. Abasuubuzi abo balina impact y'amaanyi ennyo ku ggwanga lino bawalira kubanga basuubula ebintu baagala tutambuze ebyamaguzi ebyo nga biriko akasente akatono tunakaweebwako ate akasente ako akabugibwako ku basuubuzi abo kasobole okuba nga kakola ebintu bannayuganda bye beetaaga ddala ng'okubateeka amalwaliro amalagala mu malwaliro, okukola enguudo, abasawo okulabirira obulungi, abasomesa kubanga omusomesa fact yalibadde asookibwako okusasula ssente nnyingi kubanga abantu bonna abafuuse abafuuse ab'amaanyi mu ggwanga balina kubanga basomesa babasomesa. Omusomesa alina okuba nga wankizo nnyo ku first priority
ebirala ebiddako mpozi n'abasawo kubanga bakwatiridde ebyobulamu byaffe. Okay. So manifesto tugirina era gye tukyatambulirako. Ogamba nti tetulina manifesto. Tweyanziza mukulu Mugera Godfrey. Tweyanziza Mubiru Godfrey okunnyonnyola obulungi. Lwaki nyogadde ekigambo ekyo nga nga bwenkyogedde? Twalina omukulembeze eyaliko emabega awo wa opposition Dr. Kizza Besigye. Yafulumyako manifesto ye omwali okukende okugyawo omusolo ogw'omutwe ne guvaawo. Gavumenti yalingiza mu manifesto ye neegugjawo naye nga tekyali kigendererwa kya gavumenti kugyawo omusolo lwakuba nti yali agenda okujja mu bukulembeze yali akireese nga first priority eri bannayuganda naye yayitamu n'agamba akale guveeko nate nga yagujja ku mutwe naye kati bannayuganda n'omwana ali mu lubuto awo omusolo ku gavumenti gye tulimu. Kakati awo wennyini nnyini we tuli tugenda kubaako